Yes, far to now we put in the call. Radio Sibling. Aisha. So where is my brother? Chris, come over. Chris, come over. Magagala to a video. We shall live to remember radio. Kanga. Chris, Mami. Chris, do you akayimba one more time, Mami, atu akayimba. Tu akayimba ko in its live. Hello. Katunda tambula nange. Let's sing along. Mpanguza kolero nange. Let me see your candles in air like this. Raise your candles in air. Tambula nange. Mpanguza kolero nange. Katunda tandika nange. Nongoseza ndage chisa. Thank you so much. Radio may be dead, but it's not dead. Mama, Chala Kasubo Jane. Ladies and gentlemen, Abadi Kutivi, pull up the music, DJ. Tugana funa a speech from the mother, Mama Radio, Omchala, Mama Kasubo Jane. Mama Radio. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna. Okay, pull up. Nkwate nze. Banaye nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okwagala Moses Radio Sekibogo ne maama wenze Kasubo Jane Margaret wekkaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo abeekaga okunjagala. Ntumira mwenna mikwano gyange abambeererawo buli kimu. Mwenna n'abali mufumbira, abali mu kunfumbirako emmere yange y'abantu bange okubaaniriza. Mwebale kutindiga ngendo okujja okutulaba. N'enkya mbaaniriza tugenda kusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama amulamuze ekisa. Mwenna mbasabira mutambule bulungi nga muddayo ewaka muleme kufuna buzibu mu kkubo Mukama abakulembere. Thank you so much obubaka bwa mama mwebale. Batu akayimba ka Kasubo. Mama, you are the #1 girl in this world. Kasubo Jenny. Mama, kanokakonyabo. Mama Kasubo kakodia. Mama Kasubo Jenny. Obugalo. Give me the microphone. Oh. Yeah. Omusujja gunuma kwetagala. Vitamini evumula ebinuma. Nenyota bwennuma gwe Katunda. Oliddagala eriwonya ebinnuma. Wulira kantu. Abaali bansekanga muswadde gwe mwali mugaya atatutte omuntu omulungi okusinga gwe. Nandikukuumye naye ntidde sisobola kubaawo obulikadde omuntu omulungi okusinga gwe. Wulira. Nkwatako nfa obukoowu.
Kwagala kuba manyi chicholi nkwatako nfo bukowu kwagala kuba manyi chicholi akabengo kanuma gwe kakeka oweweza n'owonya ebinuma nywako owona kayonta nywako sibawulira muli mutya kunywako owona ebikusumbuwa nako muyimbe nange nywako ndikagenda nywako weweza nkwatako nfo bukowu nkwagala kuba manyi chicholi nkwatako nfo bukowu nkwagala kuba manyi chicholi libansekanga muswadde gwe mwali mugaya tatudde omuntu omulungi okusinga mmwe nandi kukumye naye ntidde sisobola kubawa obulikadde omuntu omulungi okusinga mmwe nga sibawulira nkwatako nfo bukowu. Okay.